Zezo no mwana mulezi gwe bayita King Lion ne John Black olutalo lwa oluyimba John Black atumye singa era lwakafuluma ennaku ndowozanga 3-4 yalutaddeyo ku YouTube ye mwana mulenzi ono nalu strikinga nasobola okubaata yalulopye ku YouTube nti alinako obuvunanyizibwa kati John Black ku YouTube teruliyo balugyeyo ekitegeeza nti yo YouTube omusango yagusaze oba wanabayo okujulira John Black okusezera ku mitimbagano gye yagambye abawagizi bange abali eyo mwenna kikwasa ensalwa n'ennaku nti waliwo omuyimbi sibanyi mbe bamuyita King Lion ayagala kunfunirako fame ng'akozesa erinnya yagenze ku mutimbagano ku luyimba lwange singa n'alugyayo ku channel yange ya YouTube agezaako okujingirira buli kimu okulaga nti oluyimba lulwe nengenda kukozesa amateeka gonna gasobola okubaate nga gasala ekituufu yayise ku mutugo gwa Facebook ne ku Twitter n'ategeeza ebigambo ebyo ng'agamba nti omukulu ono King Lion agezaako okwambukira kwani King Lion agamba nti ku myezi 3 oluyimba olwafuluma olwa John Black lwa nnaku 3-4 okubaate nga lwafulumye John Black ategeezezza ensonga zigenda kubeera mu bannamateeka nenga kooti esooka eya YouTube yagusaze nti oluyimba lwani lwa King Lion kuba oba wakola content wo olina mu striking nga kitegeeza tomuyinaako obuvunanyizibwa wadde King Lion mufunyeko n'atubuulira mubuuziza bingi ne mubuuza ne ku ddoboozi ly'oyimba tutandikire wano agamba nti oluyimba baatutte kolansi ebira John Black n'akyusa kati ekyonomanya ekiriwo tunakozera baffe emyezi 2 emabega oluyimba olwo twalukola ne tuuploadinga ku media ku media handles zaffe tuli awo ndowooza lunaku nga 2 emabega Lydia Jasmine ne Bondi ne John Black ne batta oluyimba nga kukyusaamu batudde kolansi yaffe ne bagiteeka mu luyimba lwabwe ne batandika okwekwasa nti oluyimba lwabwe baalukola dda emyaka 3 emabega bagezaako obuzaabuza ensi kubanga n'oba akola pulojekiti emyaka 10 bagenze ne bakyusa oluyimba lwaffe ne tubawa ekitiibwa ng'abantu tubasaba bawuliziganye tutegeere kyagize kitya ne bagamba ye mulenzi ono gwe bayita King Lion omulenzi ono yava saidi z'essonga naye ng'azaliwa saidi ze ye mukono nze nasooka mulabira mu talent search yali ku Sun Beach Nabugabo awo era abadde awangalirayo ye saidi z'ebukakkate eyo Ssunga Nabugabo ebyo basinga bamumanyi muyimbi waabwe ne kati awangalira mu kibuga Kampala agamba John Black amweweredde naye agambye tebijja kuggwa bwe bityo kugundiye n'agamba ku Twitter n'omuyimbi agezaako okwesina ku music wange ebiki naye ng'amuddayo naye nga nedaluzaayo babadde balukomplaininzako ne tulipotinga nti baluzaayo ku YouTube naye nedaluzaayo kati ate agezaako kwonoona ffe ayagala nyansi nti ffe tuli kumwesibako so nga tuli mutuyogera tulina obukakafu n'obugiriza oluyimba lwaffe twalukola dda nga tulino yesebo so bange bakingira rero ndamumanye tetuli mu kukola nsalo tetuli mu kuteekawo mbeera ku muntu yenna tuli kulwanirira kyaffe ate era n'omuntu alina amaaso nokati nekimulinaako obuzibu bwonna kubanga nze temukolanamu nkomba yonna era muwandalaga kikola kineno nina olwanirira nange ekyange kyeninawo ekyo kitegedde King Lion agamba nti alwanirira naye kyakoze mu maanyi ge mubuuzizza nti King Lion John Black ataani w'omukwano gwo oba ulira siri mulabe we naye ate era siri mukwano gwe kuba tetuli closed siri mulabe we kubanga nze sirina butolo naye sitwalakola buzibu naye era mwagala kirabako mukwano gwe ate era kuba tetutwalakawo kubaako kimu King Lion King Lion wuno agamba mutegeezeza nti John Black ategeezeza bakutwala mu kooti ensonga zisale agamba nabo poliisi bagirabye ne bataloopa ne bagenda ku YouTube naye kati John Black waba agenda mu kooti oba oli awo ndowooza ssente ze zinaakola tetulina buzibu lwa kugenda mu mateeka agendeyo tetulina buzibu kugenda mu mateeka tetwagenda mu mateeka wadde gabadde weegali twalipootinze ku poliisi ne tulipootinga gye tulina ripootinga gye twateeka oluyimba senga amateeka bwe gali gamala buli kimu senga ennyimba ezo tezibeerako copyright senga tetuziteeka senga tetuzirako na bwannannyini ku social media tutwalipootinze oluyimba ne luvaayo kati ekiba
kyetalitegera amateeka asobola okugenda kubanga nze wenkira ku matandiko oluyimba neriteeka mu studio management evunaanyizibwa ku kukuuma oluyimba olwo era bapromota abakola ku media handles zange nina promota kati abanyamba kati nga abokumala emiriyo buli muntu abafuna omulimu gwazanya kati simanyi oba agenda kugenda mu mateeka agambe ki aya basi agenda gamba nti wa omwesibako Kingirayo ne mubuuziza wano nti eddoboozi lyo nga lifaanana erya John Black antegezza ebigambo bwe biti agamba nti mmwe bannayuganda oba endongo temugitegeera tugendeko wali wansi e Tanzania abayimbi ba Harmonize ba Rayvanny bw'owulira amaloboozi gafaanagana naye wano mu Uganda oba lwaki temubitegeera ulira bwantegeeza ku kyeddoboozi abagamba nti eddoboozi lya Kingirayo lifaanana erya John Black kitya ebigambo bya bannayuganda bisooka tetwogera obusi nga tetubirowoozezaako abatanzania neno bakuba music ngawulira Harmonize n'owulira abayimbi bangi nnyo nga tafaanaganya amaloboozi eddoboozi si kirwadde oba sitayiro ya music gyekuba sibuzibu era kibulabe tusuubira nti kale amaloboozi ogafaanagana n'oluyimba balutwa omuntu asobola okumpa waabira eri egonti y'amateeka singafaananya omuteddoboozi basi eddoboozi we liba lifaanana oba Kingirayo ne yeegomba John Black naye ngambye si mukwano gwe naye agambye Tanzania wekikola naye wano kasita amaloboozi gammwe gafaanagana n'ennyimba ndowooza mutambuze bwe mutyo Kingirayo ne aŋŋambye abawagizi be mugume kino kigenda kuggwa kubanga yendo ng'agiyina ate ennyimba ayina nnyingi nnyo zino John Black kitegeezezza nti kati Kingirayo ne yali waggulu wa John Black abawagizi bange babeere bakakamba babeere bakumu kino kyetugenda kimala kubanga nti tuli kweripa luno si oluyimba lwe tusoose okukola ate si oluteezeka kiisizi wagulekaano n'endaaza ezizerokuba so bakimanye nti kino Katonda yakireese tugenda kiyitamu tugenda kimala tubimanyi bulungi nti n'abakoze kino ekintu basobola okukitekulira n'enkaliriza yagana naye omuntu talina buzibu naffe musajja tumwesonyiwa kijja kuggwa era mbasuubiza oluyimba bakagera yasigala lutrending mbasaba mugende ku social media handles zange musubscribinge Kingirayo ongere okuwuliriza baba abani